zukuka ove mbuliri wadde nga wasiibye, va mbuliri wadde nga yakukyaye, va mbuliri wadde nga akwogeredde ng'ate mukwano gw'ebbanga lyonna, va mbuliri genda ku mulimu wadde wavuddeyo muyombye, genda ku mulimu wadde bosi yanyizeemu byawedde pretending ng'ebitaabaddewo. Wali okoze ekintu ku mulimu n'otuuka nga buli muntu yakitegedde naye ng'ate oyina okuddayo weekazoddeyo ku mulimu. Ensi weetyo. Yes, yali akunyiigidde naye kati akutekisitinga, takyayogera naawe ng'ate muvudde wala. Hey, ensi etandise okwewuunyisa, tokikkiriza. Y'omu ku bakwogerera abakulima empindi ku mabega naye nga tolina kyewamukola. Wallahi tolina kyewamukola. Okuva lwe wajja ku mulimu yatandika okuba ng'omuwala oyo akulaba bubi, talina engeri gy'akuyitako nga mugenda mu breakfast oba kabinako ke kamunyiiza k'otaddemu jiini, ndowooza lwakuba talina hips. Ze omuwala yansobera bwe bityo we biri. Okitegeera, omukazi buli ssaawa n'ampita ayita mu mirimu gye gyonna n'agindikira. Zeezo normal routines, occupational hazards, ebizibu bye tusanga ku mirimu gy'oli nga tokolagana na kasiya asasula sente yakutamwa eyakuli ku luuti ng'ate gwe baagoba ate alowooza yeggowa mugobya. N'ekyo tekikugaana beera ku mulimu, gubeereko oba ayogere. Ensi bwetyo. Ebigambo tebitta byali bisaani, tebittangako muntu yenna. Ojja kwogerebwa ebigambo bugambo. Yali mukwano gwo takyakubira kuva lwagula emmotoka yanyiiga, agenda agamba mbu nno musajja yagigulira. Mukwano gwe yennyini sisita we yagenda ayogera ti ali Dubai yeetunda yennyini sisita wo. Kati ate gw'onyiigira abantu tibaki mutwogerera muganda we yagenda ayogera nti toli mukodo oli mulwadde, talina kyatuweereza omulaba kubeera Amerika. Kazini wo yayogera, blaza wo yayogera. Yes, sebo yajja juzi n'atuleetera obuntu kyokka ali eya Amerika apulira yafu yayogerera ensi eno yakwogerera, tewali mulala. Maama wo yagenda akwogerera, famire yo tewali mulala, famire yo yekwogerera. Ayina ekisiraaniyo kyava mu buto anti nnyina olwamuzaala nnyina teyabeerawo bbanka, mwana n'alwala obwosi. Oyo mwana akulidde ku bizibu gw'olaba omulabiraawo. Famire memba wo yagenda ayogera, sife famire memba wo anti wo yagenda akwogerera. Kazini wo fulendi wo mukwano gwa taatawo gwe baalekawo ng'omusika yagenza atwala buli kintu kyonna. Omusigire bamulekera ebintu byammwe nga muli bato, taata wammwe n'afa mutandise biwulira mu mbu. Emmotoka mwasigaza za mwalubaabu anti eno yabatwalanga ku Krismasi. Buli woyagala ogiraba obikkula alubaabu. Ensi bwetyo toggwamu maanyi. Buli wowulira ng'oweddemu amaanyi take ekiulifi example toggwamu. Tino simanyi ali awo yenna yeetuddemu muno mwalo yanjogeredde era mmazeeko emire atambuza obulamu kuba si oyo yekka yakwogerera. Ne bbaawo ali mu kwogerera. Kazi namuleeta naye maama kuva we yajja ebisiraani byennyongera ebbali. Ensi bwetyo buli wonoomayindi nga abakwogerera ogenda lemwa. Ffe twaliwo abalina kaliya y'okwogerera, ffe twogerera kuva mu ssomero ze nekisomose twogerera abaana abagagga mpaka waafuuka mukwano gwaffe nga tuli baavu naye nga ffe tufuga kuba ffe twogerera. Tulina okwogerera ebigambo, ogende mu ntaana nga obiwulidde. Boogerera ali ku kitanda nga gunda kuwala, abantu bageya ali lubuto, bageya ali munda mu lubuto tannatuuka kati gwe yajjedde atonyiige. Olaba bageya ali mu lubuto kati okugeya kwe kukulemesezza yenna n'atumbiira kiki twakyawagana ne Jackie agenda njogeya. Twala eri akajjanjo oyina kikyayogerera era byayogera bijja kuggwayo. Genda ku mulimu ne oba wanyiiza boss, ne oba oyina empalana nekyaliiwo, ne oba wavuddeyo bisobye, twekaze move on like it never happened, and that's life. It's alone. Si kyekyo? Yes.